Are you a small business owner, private entity, or you're just starting up your business? Then you are welcome to the 6th annual Uganda UAE Convention that's going to take place at Hyatt Regency Deira from 29th to 30th October, 9 a.m. to 11 p.m. The theme is mainly focused on the trade and investment, tourism, and the people in diaspora. Uganda is known to be the Pearl of Africa, with 11% of the world's bird population staying in Uganda. 53.9% of the world's population mountain gorillas also staying in the Pearl of Africa. The longest river, which is the Nile, is also located in Uganda. If you want to tour around the world, Uganda should be your best destination. Let's talk about trade. Uganda is known for its amazing coffee. Ranked #1 exporter of coffee in Africa, the second producer of coffee in Africa, and we are ranked #7 in production of coffee in the whole world. Besides agricultural products, we export manufactured products and services. If you're looking for a country to do business with, Uganda should be your home. Erigwo muna Uganda ayina business wano kikaselo sinkani ba clients bo ba clients abapya tumanyire products zokola services zo kigenda kuyambako kusinkana n'abayina same business gyolimu musharingeze ideas business esobola okukula wagenda kubaawo emidaala kwa mugenda okubanga musobola okulangira business zammwe tubakoola mbungi mwetabe mu convention eno. Mwamwe n'abana Uganda abawangale wano mu diaspora musinkana challenges nyingi nnyo mubeera n'ebibuuzo bingi nnyo naye nga temuyina agenda kubibaddamu during the Uganda Convention egenda okubeerawo ng'ennaku z'omwezi 29 ennaku z'omwezi nga 3 guno gwennyini omwezi ogw'ekumi mbasaba mwenna mujje ate mbeere nga musikana abantu ab'enjawulo eri abana Uganda abali eyo naye nga tebamanyi ambasada yaani tebamanyi bachairman ababatwala mu kakiiko waneeno mu UAE mbadde mbasaba nti bagenda kubeerawo era mukose kano akadde kennyini muberenga mu meeting abantu abenjawulo muli abasinga mwebuuza ku ya passport bwembanga sina passport ngenda kukyusa nti ya passport yange netagisa ID oyinza okuba nga oli eyo ate nga tolina passport nenga wataza okuba nga odde waka eyo nayo nsonga nkulu nnyo oyinza okuba nga oli eyo muna Uganda ng'ate olina za buscondi olina ebintu bingi nnyo bikutataaganya jangu waneeno mu Uganda Convention kirina kuba nga kikuyambako ng'osanga abantu abenjawulo babe nga bakuyambako weebuuze kyonna kye bali weetaaga okumanya eri abaana bakoledde ebbanga naye nga beetaaga omuntu ayinza okubayambako okuba nga bazimbira oba okubagula ettaka ng'eryo ewabona okuba nti abamu baagala okugulawo amabanka olw'ensonga nti bannayuganda bangi ewaka bebaweereza esente zaabwe okubakolera kino bakiri ne balya sente zaabwe so mweno Uganda Convention kigenda kuyambako nti ogenda kusinkana abo bonna ababanka bagala kugulawo bank account obeere ng'ate okozesa abo ojja kusanga abatunda amataka bagenda kubeerawo ate obeere nga okozesa abo so mbasaba mwenna bannayuganda bawangala mu diaspora mubeere ng'ate mweyunira Uganda Convention ey'omwaka gw'ensonga eyo mwenna tubasaba mubeewo at the 6th Uganda UAE Convention 2022. Hyatt Regency Deira. Okuva ennaku z'omwezi nga 29 omwezi guno mpaka nga 3 okuva essaawa 3 ez'okumakya mpaka gye busembera. Okuyingira kwa bwereere tuwali.